Kalaba TV kojja mate bulijjo bamugenda e Bulaaya mulekera abaana bammwe ddala banjogere ku bakadaama mulekera abaana bammwe bamaama bammwe baganda bammwe abamu mikwano gyammwe naye mu bantu be mulekera abaana bammwe mwegenderezenga nnyo kuba oluusi mugenda ne muvaawo ne mugamba kugenda kubaweerezanga ssente naye oluusi ne kitasoboka waliwo abatasobola kubeera nga balina ssente okuziweereza ne wabeerawo abasoolawo obusuuza abaana bwe ne bagamba kasana mulekera maama wange naye mugezengako okulaba nti bwemuleka abaana e Uganda mubalabirira bwe mubeera n'obusobozi ate muleme kubeera nga muteekayo ogwannaga mulogamba akasana mulekera maama wange ajja mulabirira maama wange tasobola kunvaamu kasooke tuwulirizeeko ka story kano akamaama yaweereza kadaama message ng'amugamba oba nga musunguwavu olwakadaama okubeera nga taweereza ssente maama kulabirira omwana we buli muntu ayinza ekitaba mu njawulo abamu bayinza okugamba maama we yakulabirira naawe olina okulabirira omwana wo maama yayinza okugamba waaye sijja kubeera nga nalabirira gwe nabirire n'omuzzukulu balala bayinza okugamba oli muzzukulu we era alina omulabirira muzzukulu abeera muzzukulu alina okumutwala ng'omuzzukulu we aleme kubeera ng'ayogerera muwala we ebisongovu kiri eri oyo awuliriza nakiki ekyasobola okulaba nga kyekituufu maama ye mutuufu kadaama ye mutuufu oba bonna bakyamu oba bonna batuufu walina okubeerako omutuufu n'omukyamu naye nga tulaba nti omwana oba omuzzukulu tali mu mbeera eno kasooka tuwulirize maama ng'atabukidde kadaama owaaye ennyabo kazigo gyebaleko ssente ze wasindise emitwalo 4 ze nafunye gwe wabaliridde nga zimmala ebyetaago by'omwana wo kale nze tompa naye balirira omwana wo okusinziira nga bwe walayira mu maaso gange nti ogenda kukolerera mwana wo owaaye ennyabo kazigo oba Nnannyanzi Kevina Nakayima essente ze wasindise omwana we alya maziyi wamulekera omusiri gwa muwogo gwe muwa ku ssente ze wasindise osuubidde omwana wo ngenda mulabizisa ki ku myezi 3 gy'omaze nga tompa ki buyambi owaaye ennyabo Nnannyanzi gwe yawanjaga n'otuuka n'okuwanjagira nnyoko engulu kati gw'oyisaamu amaaso kubanga gw'oli wa kitalo osazeewo nkunte n'omwana ku kyalo nga gwe wagenda e Bulaaya okola olaba ofuna nnyo era ogaggawale nkulayira singa tompa buyambi bumala waka ojja kikwasaako ebirinzi nnyoko nze njogedde kubanga saakeera nkyakkusaba kulowe kati nnyabo Nnannyanzi ngenda kunta n'omwana naye naawe manya ojja kunta kubanga sikeerangako kusaba mwana wo nti mulere gwe wawanjaga nsobole okulera omwana ono naye buli 10 kyenteekamu kubanga gwomye omwana wo obuyambi oli kisasulira wadde nnyoko olaba ndi kakazi kanaku sitegeera naye gwe toyina magezi agaga nnyo gootikka agalinga agakokoola amazi gwe nnyabo Nnannyanzi nze gw'olaba ng'omukazi omunaku era atategeera nze nakeera enkya n'enkuzaala buli kirungi oli kituukako ku lwange naye bw'oba bw'osazeewo okunkola bw'oti buli kirungi ky'obadde otuuseeko kijja kufa ttogge naawe ojja kubonaabona nga nze akakazi akanaku koolaba k'oyisaamu amaaso naawe ottunkenga nze gwe nnyabo Nnannyanzi atikka agannyo olinga amazi njagala otuule olowooze nnyo nga sinnatandika kutoolera mwana wo 10 kukimuteekamu weerowooze gwe kennyini obusiru bwo obusiimuule ku bwongo oddemu